Bajja mu ghetto ne batuwola emitwalo nkaaga nga bwe bakuwola enkaago zaayo akakadde kamu mu emitwalo 18 ne tukwata sente ne tuzibawa bwe baamaliriza bagano twongera banoonyi endala sente zonna baazitwala kyokka nga bajja ne bagamba gavumenti abawadde sente bayambe abayimbi batuyamba oludda beera mu ghetto era nga nyimbira mu bannansi ne kiweewa omye yava mu kibiina ng'agamba takkiriza betukola ki betukola naye kati ate ku stage I don't give a damn where you the from. Sing another mutokita. Nani janja kafe, omurade muwati. Love singer, sing another yo yo wamani. Nani wale zakwe, muwati. Tipwa singer, sing another mupasita. Is for the Humanitarian Award, Levixon. Apologies that when they called the girls up here, I was backstage, I was not hearing, so I came when they had already gone on. Shout out to you, Jackie. Shout out to you, Cindy. I hope you're okay. All right. 2 awards in one day. Thank you so much, Janzi. Thank you so much, my fans. I dedicate this to my mommy. She believed it. She Yo, wama webale nyo womukwano. Eroba sinzo mpade ya 15. Nona mpade ya nusuru 10. Mpade mbizibu bingi mvunde mbulumi. Rugendo range. Anoke kaimba kange. Urire ndozi yange. Ukaimba kange. Yo, zino rapu nzilya zonga minyebwa. Sudi zinyumirwanga honare bota yebwa. Rapu ninakonga nkofu. Kutuminde babi Mr. Matobu. Bali wabastani biki. Babi mwaba tutandeno kupiki. Ngenda kulia na wadi yeno wiki. Kubanga Kenneth Nejejo. Tugele maso. Yeze masa busio. This is my very first Top Music Award. And I've had this dream since I was 15. I've planned my speech since I was 15. Thank you guys so much for voting. I'm a bit nervous. Thank you so much guys for voting, my fans. Thank you so much, my So the winner for Outstanding Western Artist is Reggie. Omusajja oyo nze bestimani we ze yali bestimani we nsazeewo nzije musaleko wange nazalina omusooka yoona. But thank you so much guys for the night. Omugole
Ladies and gentlemen, Reggie, Uganda's best Western artist, Janzi Awards 2021. Sigenda kuswaza. Tugenda. Nagamba naye ngenda kusooka kubawa yo miliyoni 5. Oyo mwana oyo nzijukira yaliwo bulungi. Kati ate agenda agamba abantu nti twafuna miliyoni manya 3, manya 2, manya 15 neze sitegeera. Ekituufu njagala obale genda osale musale tafanga wali mulamu. Yatuddukirira ng'abayimbi ababadde mu mbwere yakazigizigi y'okubonaabona. Bammemba 171 n'atuwayo miliyoni 5 era wakana abo zafande nkojo awe nyini miliyoni 5 bwe yazituwa nga tuli abantu 171. Kati omulenzi oyo akayana simanyi bayani yoke kalisiba nati baba bamemba bamuziswa asibamanyize bamemba waliwo okukola mu muntu anoonya linnya ate linnya banga anoonya linnya siwe balikola kubanga ne Katonda amannya gano gabakako n'emikisa gya Mukama Katonda ne mu kigo waliwo bafaaza abaavu golozi kyavuwaza faaza kiki kakati ekirala ekikulu kya byonna omwana oyo si mukyamu kubanga alowooza sente twazimulyako nazimulyako kati bakuwasa ne oyingira ensiko omukulu ate ensiko yani ne bakunya nga tebakulaba ne bakumba ku makaago nga toliiwo bajja kutemula bajja kuluma amakaago ge ne batemula ate bamala ne beetemuliga nayo nze ni muzibu kyogamba olumbe waka wange ate bwenjini mwekyankalana ne mwekyankalanya mwekka olw'ensonga bakyankalaniyeyo bokka kuba nze kwolwo era nali kkulu katugenze kuzoganya bino byonna naye tebyandibaddewo. I'm sure if Moses was here, he would be running up this stage and just screaming his lungs off. Thank you so much for recognizing Moses even after he has not been here. But I know he has and is still impacting the music industry till today. To everybody inspired by Moses, everybody who loved him, this is for you. Thank you. Is the one and only Pallaso. Please pay a bow to Pallaso. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for voting, for listening, for believing in me. Uganda media, thank you so much. Thank you the organizers. I'm so happy this means a lot to me. I have worked incredibly hard. Full of bumps, but Katonda, time here we're ready to oyise mukwisize mpitirivu nnyo okuba wajja mu sekiti eno abagamba tamanyi kuyimba agezaako akoppa bamuwandiikira ageegenya okutuuka ku lunaku olwaliwo gonna kyaza waadi kitegeeza ki eri kariya y'okupya pounds kitegeeza n'abanye abaloota okupagala okuba kyenfuuse leero ne bali okusinga they have reason to believe, they have reason to keep working. I'm a testimony of never giving up. I'm a testimony of patience. I'm a testimony of hustle and hard work. Okay, tulabye akayimba akabadde standing song of the year, right? Ebadde 20 to party. Wabayo n'okola collabo n'omukulu Edirisa Musuuza. Abantu ne bayogera bingi akase akabukidde. Wawulira otya ebigambo ebyo binawe? Sina kye nawulira. Bafans bo bali entitled to their own opinion and their opinion matters and we respect their opinion. Bafani bange kibagamba kyakala most of the time. Era bafani bennyini be basaba collabo eyo. And we made it happen. So abatagisiima tebagisiima tujja bawa ebipya. bwe kyakuyisa kitya okuwulira abafaanizi nga bakuba Eddie Kenzo
ate nga y'omu ku bamenta bo be wali obaddeko nabo kyakuisa kitya okulaba nti bagamba yayonoonye projekiti yo yayonoonye original These are artists that save their money and make some businesses. The winner is, yes, he has won the award. His Excellency Bobby White. Thank you very much. All protocols observed. Rasta MC, DJ, broadcaster, and of course microphone controller.
Baby is my neighbor, and we always bump into each other occasionally. So I will do the honors and hand this over to Omuwanda Wakabaka, Jah Rastafari. Can I address this in English or in Uganda? In English, yeah? I'm so glad to be on Janzi. My name is Nawimbo Shantalati, Fabad Black, Masolo Queen. Those are my names. And I'm so glad for this opportunity. I want to announce the outstanding Afro Zouk artist. These are my good friends. Big Josie. Ladies and gentlemen, the next category to be awarded is outstanding performer. Now this is an artist who puts up a very great and electric performance. Omutu Chansi is the stage performance Yamani. And to award this category is the one and only, one of the best. oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.